Amazima mu byaddala Pastor Wilson Bugembe yategese munnange wali we babadde nga beesettinga munnange abayimbi yabakoledde ekifo wali mu Gande wange kyabadde kya mutawaana nnyo. Jjukira nti nno konsati yabadde wali munnange ate ku Serena. Wali abayimbi ab'enjawulo obwedda beegwako munnange wali mu kifo. Kakati nno Misa Kisemakula ne Chameleone beeguddeko ko wali munnange. Kw'ossa ate ne ba artist ab'enjawulo nga boogezaawo okulaba munnange ate mu katambi babaddewo ko wali mu kifo. Kakati nno byengenda okubeera nno nga nkulagako ko maaso awo, kw'ossa ate Alien Skin bannange kye yeekoze wali mu kkubo ng'ali mu highway ye okudda ate munnange ate Mityana. Oh my God! Ate nga mwana mulenzi munnange ate Ziza Bafana ye ali wali munnange ate China. Ndabyeko esayidi eno ng'ali mu kuyiga munnange ate Oluchina ne ŋŋamba oh my God. Bampita Jaminati, sinziza ku Jaminati Yogi, kansooke nkutegeezeko ko wali. Dr. Jose Chameleone munnange nga we mbadde nkutegeeza nti nno beeguddeko ko ne muyimbi munne munnange ate Misa Kisemakula nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Oyala kwegeza mukulu omusobola babadde just nga bali mu kunyumyanyumyamukko nga omanyi munnange nga boogezaako okulaba era wali ekibadde munnange ate wali mu katambi nga bwe kibadde kitambula. Ku sayidi y'emu jjukira nti nno nkutegeezezako wali mu kutandika nti ekivvulu kino eky'omukulu munnange ate Pastor Wilson Bugembe yakitegekedde ddala bulungi nnyo. Abantu bazze okumusapootinga, Chameleone yabaddeko kw'ossa n'abayimbi abalala bangi nnyo babaddeyo munnange mu kifo kino. Embeera nno bwetyo bwe yabadde wali mu katambi, Chameleone abadde agiragako ko. Bw'atyo nno munnange ate mwana mwenzi munnange ate Chameleone kw'ossa ate ne Misa Kisemakula bwe nti bwe nkoze okubakyekingako esayidi eyo. Kankwongereyoko wali mu katambi akabadde kafuuse ensonga Alien Skin ennaku zino yeekola wali ebintu wali ne Sandra munnange ate Nax esayidi. Kakati nno nga bw'ogezaako okulaba embeera bw'etyo bw'ebadde ng'ali ku highway wali straight Mityana. Jjukira nti nno abaddeyoko ne show. Kibalume! Bangoni! Kibalume! Ulira wano. Tokola birungi bakola bibi. Toyisa bulungi yeeyisa bubi. Yasuubiza birungi nakola bibi bwe namujukiza bye yagamba kati tokiraga ne bwe ndikola ki talisiima ne bwe nkwata bugere mu kubunuuna ne bwe nkwata kaleso kumuweeka ne bwe nkwata kuza ku mabere kukuyonsa nasalawo. Bw'atyo nno munnange ate mwana mulenzi Alien Skin. Akatambi ako by the way kabadde kakutte omubabiro wali ku mukutu ogwa TikTok. Katweyongereyoko wali Ziza Bafana naye yatambuliddeko actually yabaddeyoko ne show. Mwana mulenzi munnange ate Ziza Bafana wali emitala w'amayanja abadde wali mu China awo abadde ku street awo ng'ali mu goyingamuko crazy nga bw'ogezaako okulaba. 是一向送先生，上手下心上，应该，应该，应该，应该讲，手上讲是手上中啊先生。 Yoyo nno munnange ate Ziza Bafana bwe nti bwe nkoze omukyekingako. Jjukira nti nno n'agamba nti nno nja kuba nga nkuwa update yonna enafaayo ku mwana mulenzi ono Ziza Bafana wali ate esayidi bampita Jaminati ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala. Kakasa nti vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Nzikiriza nkomewoko mu maaso awo ate n'ebirala katono nnyo bwe nti.